tebaye embuzi n'emu oba embaata ya neti ngeva Minister of Health ngekutiisa okugema omwana wo. In fact bwe nejjambye mutemeko omutwe. Nkiddamu tebambuzi mbata kujja kumanyira ku mwana guweza ya gwoliisa. Bobo inejjambye gejjambye mutemeko omutwe. Kubanga bo bannabya bufuza bali mu parliament ne mu 7 bagema baana babo. Kwachi bagema baana babo. One bale baba okutegeeza nti eddagala ligema likola. Bagende ku parliament bagembe buli parliament baleta abaana baabwe ne bambe parliament bagamira na bamuseveni baleta bagamira abadala tindo baleta bagamira ku parliament ku ddagala erimu then tujja kakasande eddagala likola si kyamu. Neko okujja n'otula ku TV n'ogamba atalete mwana tugenda mutola ku police tumusibe as fu in which capacity wano bazze bagema abaana b'abantu ne baffa anyavu nanyizibwa temuguladde kakesa ak'omwana omuto wadde omugulira sira ku omwana omuntu afunye obuzibu negula okuba mukolera abazungu abakyamu bagala okendeza namba y'abaddugavu n'abantu ku nsi ne mutandika okusibaga abaana bannamwe nga muddere mulya kati mukulu ono mukulu eyayogedde ebigambo bino fere tukyakola kutiisibwa tetukyakola kutiisibwa omukulu ono kansokenza nnyo akatambi kano yagambye bw'ati tusaba polisi ewe interest mwaba badde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwonoona eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu polisi yantuyambyeko ebabuuze gye bazze obubaka obubakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe obugema omusujja gw'entalakwata mukulu Daniel Kyabayinze oyina data erinene mungi. Mukulu Daniel Kyabayinze oyina data erinene mungi woyina engoye enkyafu. Ekisookera ddala siggo mwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Ate siggo permanent secretary. Permanent secretary yogwotudde ne yasona akusekera gozo lwaki Daniel atune yakusekeredde. Kansooke yategeeza eggwanga. Omukulu oyo yayogedde mu kifo kikyamu ekisookera ddala ye baleeta muleete ng'omukozi. Daniel atune yamuleeta kubanga obbiwe. Nga yategeeramu ko okusinga Daniel Atune. Kyobula bwe yavuddeyo okuseka Daniel Atune yasesebwesesinga gabago bagenda ku kalakata. Nenna bujinga simufungize kati tugenda ku kalakata ojja kutya. Kansokeza nyeka video kano mukadde mukawulire nga Daniel Atune asekirira omusajja ono kubanga ono musajja siye mwogezi w'ekibiina siye mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu ate siye permanent secretary. Golwokuba nti Museveni akozesa abaganda abawumba tuutu ne mujja ne mwogera ebintu lwaki Daniel Atune yadduka mu bintu by'okwogera ku bulwadde bw'okugema abantu mu Uganda. Lwaki Daniel Atune yadduka mu kwogerera ebintu by'obusiru bwe baleeta gwe omuganda omusiru Sumed Daniel Kyabayinze ojjogera ebintu by'ekisiru. Kati gwe mukulu ngenda kuwako puliyambo katono nnyo ku bukyafu bw'engoye ze obuli ojja kakasa. Ono ngenda kuwako katono nnyo ku ngoye ze nkyafu. Boddamu n'oyasaamirira n'ennyoko tugenda mutwaliramu n'ebijjabijja tugenda pira tupe ku social media. Fere tuzannya. Ulira omwami ono ng'ayogera bw'ati. Tubadde tusaba polisi ewe interest mwaba badde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwonoona eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu polisi yantuyambyeko ebabuuze gye bazze obubaka obubakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe obugema omusujja gw'entalakwata. Kati mukulu Daniel Kyabayinze gwe abaana ababawa bagemedde ludda wa ng'ekyokulabirako tonnabalagayo. Oyagala tugamba nti okugema okubadde kujja okubeera mu Uganda kwe kwagongobaza kitaawo in the first place. Kitaawo musajja mugongobavu. Okugema okubadde okunamu kujja kwagongobaza kitaawo. Kati mu kusookera ddala mukulu. Oyina famire yo oyina n'abaana bo. As simple as that, please. Abaana b'abantu mbaleke babeere. Toyina gw'oliisa, toyina gw'onywesa, toyina asula mu nnyumba efa ku famire yo. Omuntu wadde otagemesa mwana we kubanga omwana we nkiddamu mwana we. Kati gobo jangu yambadde bugalubindi kubanga Daniel Atune yakuyita okuva gye wali akuleeta otandika okwogera ng'osiwalira ku baana b'abantu. Ojja tufunamu obuzibu. Ekisooka ffe tetukyatya tukolera ggwanga. Gobonoga nti poliisi bakwate we tuli mutukwate mutulaba bye twogera mazima.
gomu kakasante eddagala tuufu muliteeke ku parliament muleba parliament ejino mwone mugeme ne Museveni kenyini mulete bazukulu bageme nawe dana tuneleta abana babageme tujja tegera ati eddagala muleta tuufu ne muli ku baana b'abantu mbo bamanyira katuge mukulu mutabani wakana akulya mutabani wakana akulya munde bakabowa Daniel Kyabayinze tuza wansi ku ntwingiriyo nga nenda bugisimu fungizo ine bizibu bingi nnyo ate ng'oli mu feresuuti olina ebizibu bingi nnyo ng'oli mu feresuuti kati ntegeeza bannayuganda singa omwana wamukuba empiso n'afa omwami oyo gwoba onoonya gwoba otwalira omulambo oba omusanze mukola ekyoyagala kati ekisookera ddala ebizibu by'olina bingi nnyo bingi nnyo oli mu feresuuti mumulina okwagala okubba ettaka ly'olusozi Walusi gwe ne famire ya nnyoko ng'ate famire gye mwagala okubbako ettaka famire yakuza bukuza nnyoko akuzaala eri bulinga bukojja bukuliro kati olw'okuba nti okola mu gavumenti oyambala obusuuti n'obugalubindi okutiisatiisa muwazze ng'ojja ofuntula entama ng'otiisatiisa bannayuganda bagende bagema abaana nze soso kubuuza kitaawo kugongobala baasooka mugema nedda kati mukulu genda mpola mwagala kubba ettaka ly'omugenzi Christine Muwanguzi mwagala kubba ettaka lya Christine Muwanguzi eyakuza nnyoko ku lusozi Walusi naye ndowooza wandigenze mpola kubanga ebintu bino biwanvu nnyo mwaye ffe tetwogera nga tumaze kunoonyereza ono si ye nnyoko mu kuzika gye mwabadde nga mwagala kubba ettaka lya Walusi ono si ye nnyoko oyo ali mu kitengi ng'atudde awo yenna alinga egombola y'erubaga oyo si ye nnyoko oyo oyo ye nnyoko oyo ye nnyoko oyo ye nnyoko oyo ye nnyoko ono ali mu kitengi oyo si ye nnyoko alright mukazi we twamufunye dda lwakuba nti bamugoba e Makerere oluvannyuma lw'okukozesa empapula enjingirire limugoba details twazifunye ono ye mukyala eyakuza nnyoko gumwagala okubbako ettaka e Walusi gwe kennyini ng'okozesa state agents kati mukulu genda mpola ono ye mukyala ffe twamulaze dda eggwanga oyo mukyala twamulaze dda eggwanga ene slight mistake nemuge omwana w'omuntu n'afa details tujja zigaba oyo mukyala wo yali akolera Makerere ng'alina documents enfu bamukuba mu kooti kati mumugende empola ku baana b'abantu kubanga mulowooza nti abantu basiru yono mukyala wo ensi kati gimulage mukyala wo yoyo mulaba yoyo mukyala wo wegende mukere ku makya omukyala ono ye mukyala Nakanjako tumanyi bulungi nnyo genda ku makya ate nga njagala abantu beetegereze bulungi nnyo kambazanyira akatambi kano ka mukyala Specials Awandira Kazibu yanyuka emirundi gy'okukola ng'ayogera ku bintu bino abantu bano bali mu kukola bino si byange wabula bya muntu kafulu yali ministry ezo naye wano mu Africa tukyali colonized ffe abasomyeko kubanga tusoma by'abazungu ne economic ne health economics bwe bakugamba gwe tusoma ali specific for developing countries nze nagaano musomayo health economics curriculum ya health economics gende Harvard genda Oxford gende ezo university health economics for developing countries you go to plan to buy dagala lyabwe kuleeta byuma mulete kino
mu budget tetulabamu ddagala lya kino, tetulabamu ddagala lya kino, tetulabamu ddagala lya kino. Buli kimu we are looking at. All the aid bagamba health sector, vaccines, genda mu America, genda Europe. How many girls are immunized against papilloma virus? Bameka. When nakulira nga vaccine maximum ziri 6 nga tutuuse mu 12. Ye bweru bazikubayo. Why? Bwe bakuba donation, genda weetegereze donation eyo evaawa. Bwe bakuba third generation aid kabawadde miliyoni bwezi naye waabwe tebakyalikozesa. Ffe tufuuse dumping ground. Kati mukulu Daniel Kyabayinze ne mukyala Dana Atwine mugende mpola kulambwa abaana b'abantu. Mwe mulwala babatwala mu America, abatwala India, abatwala wano Turkey ne bagine bajjanja. Ne saasire omuntu omunaku mpunga byoya. Ngogenda kuba omwana w'episo alwala afe nga tayina busobozi bwonna bugenda mujja mu Uganda mutwala mu ggwanga ddala. Nga gwe Dana Atwine osiiba ku nnyonyi. Ng'osiiba ku nnyonyi. Dana Atwine wasuse n'okugamba nti it's going to be a mandate nti omwana era tagemeddwa tagenda kubeera admitted oba tagenda kuyingira mu ssomero era n'abafuluma eggwanga it's a mandate okubanga olina yellow fever. Maama bakansule nti okutula mu ofiisi ezo tekibafula kya kitalo nnyo okusinga ku bantu nga mulowooza. Ebintu bino bibeera nnyo ku kintu nga kiguddewo kyambagirawo kisaasanya eggwanga kituta outbreak. Niti tulina outbreak ya yellow fever. Dana Atwine mweyita ki naye? Mutuulaawo nga muli mu office mulina obumundu oba mweyita ki? Gwe nayogeza obusungu noyogeza mweyita ki ddala? Nnyabo yenna oba omusajja yenna ali eyo oba omwana wo tasoma okumukuuma nga mulamu tomutwala mu ssomero. Bwe zibanga obukwakulizo bwe baagala okuwandiisa omwana wo kubanga mugemye yellow fever, that means kye basindiikiriza kyamaanyi. Ng'otuusa n'ogamba omwana butamuwandiisa nga tagemeddwa kitegeeza kye musindiikiriza naye mukimandi kya butwa. Kankabazannyire. Kino kikiwaliza minisitule y'ebyobulamu okwongezayo enteekateeka eno okutuuka ku Ssande ya wiiki eno nga 14 omwezi guno. When we close this window of this campaign, any adult anywhere in the country, if you want to get vaccinated, you'll have to part with not less than $150. You are going to pay because it is a requirement. And you'll be turned down at the airport, or you will not be allowed to travel because now Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Madame Dana Atwine nawe obusawo wabugwamba ogwinga omuntu wana wagwamba obuugi bw'olumbe nga tategedde obanga njweddemu kawala ginagwa mu ntamu y'obuugi n'obusawo bugwamba ogwinga bwagwa mu ntamu y'obuugi. Kati gwe okutandika okujja okwogera ebigambo bibiri matankali ng'empale za Mukama Museveni ffe tebitutiisa tendago bikanga. Ekisookera ddala tetulina outbreak nekyoyogedde ku nti Uganda eri mu kasaako k'ensi ezirina ekirwadde kya yellow fever. Kati kankubulire nnyabo mukaddaanyirira wenna olinga ekita kye basiize omuzigo. Singa Uganda ebadde ne outbreak ya yellow fever kyandibadde kiri ku CNN Al Jazeera BBC wonna nga n'ensi ezisinga tebakkiriza muntu muna Uganda gendayo. Bwe sirikira muli ebyo bikulinga ng'embazzi za tulakita. Gwe sinika ebinnyo bikulinga ng'embazzi za tulakita zino ezikola ki? Ezikuula omuddo. Singa kibadde kitu nga Uganda na outbreak singa kyafunye ku airport zonna okwetola ensi yonna teri muna Uganda akkirizibwa kuyingira mu nsi ezo. Naye olw'okuba mumanyi nti bannayuganda balakinga sensitization tebayina muntu abasomesa bintu bino bategeeza mwe mujja n'ebisolo mubiteekawo musimanyi Uganda yazingiddwako tekkirizibwa yirimu ekirwadde kya yellow fever since when? Mwolwokuba mulina kawo mentality kutiisa gweoyagala ssente kimanyi nti oyagala ssente
wafuna sente ng'okyali nga tonayingira gavumenti oyingire gavumenti mubbye sente mwagula n'emmesi za miliyoni 8 mubbye sente buli kimu kibbye gwe mukazi gwe Dana atwine mulekera okumanyira bannayuganda ate singa Uganda ebadde ng'erimu red line eya yellow fever tewali muntu yandisi wadde ku boda Uganda okuyingira Rwanda oba okuyingira Sudan oba okuyingira Kenya oba okuyingira ensi yonna tewali muna Uganda libadde traveling niba de Uganda batambula Afrika tengo jjo sinika ebinyo mukazi gwe mumanyire bannayuganda mpola singa abadde outbreak World Health Organization yandibadde esooka negamata Uganda waliyo yellow fever temugenda yo UN yandibadde yakyogedde nti temugenda yeeyo waliyo yellow fever East Africa yandibadde yakyogedde temugenda bannayuganda tebakkiriza kutambula tewali kiriwo gojjola ebinyo bikulinga embazi mwe temusobola kutta bantu bamalawo kyekisooka ekyokubiri ekigambo kyetuyita sensitization kyekyetaagisa bannayuganda okutegeera oba okubategeeza ono wuuno kafuulwa kusingako siniya akugambye sisitimu y'abamazu bamagulumeeru bweri yakuba bantu ddagala fu eryasigale balina bawa ssente okujja okuteeka ku bantu nze tojja kuntiisa ne bena libanenga ne mu Uganda libadde mbiggamba n'obiwuliza bulungi nnyo gwe nawo busaba bugwambu gungo omulabo wanagwa mu buugi mulumbe byo mulimu ni mwagala kutta bantu kanjera kugamba gw'omuzadde next sobole okusindikira ebinyo busimwana talina yero buuku simwe tagenda kusoma muleke abasome balina ki tebalina ki balina so obulimu bw'abazadde balina kambo balage wano muwulire bulungi nnyo bwabuwuliddeko sigenda buddamu wano kuba ebyokukola tulina bingi Ebeje mnundi emikumu mwana kuchanga jone mumugema bugeni fede tutegeera omanye ngege nakamuteka musendo yo mwana ndiye mukola sibyoji mama ya mukola namukuwa kitegeza mukuwa dendi ngakola ki akwesiga kadi gokole ekintu ng'olita manyi zemba sikitegeera okola ekintu mzee nze naye ndia wapseko nejo wadde kungamba ko ntugena kola ki kugema mwana fere twagala kumanya kamu gavumenti yakuwa omwana oyo banze yakuwa gavumenti yakuwa omwana oyo banze yakuwa ze yamuwa kati naye nga ekituukawo kyonna omwana wafuna ekizibu ngenda mukuleetera wano ekyo nkikubuulidde ngenda mukuleetera wano goge mazima kirungi n'obuuza omuzadde kyemala first time wenaleeta bali abantu saakugaa nti abaana kubagema sikuba wakyo olina okumala okumbuuza nina jjo wampiseekaawo kyonna kintu kyewaŋŋambye kati omwana yenna okuva emwamu ebikere ndakulu yenna akutuse butuse alinga ki ojjukira ebikere bwababana omwana yenna omutwe guna ne gwalika yabika okiwulira nze naye sirika nentwala mu ddwaliro olulala fume mwabawa bino ebyokunywa kakati bannaye abaana mwakamala kubagema omwaka oguwedde nakati ale mubazeemu mumulowooza bagenda beerawo batya mu nsi eno naye nze ŋambye wafunira ekizibu kyonna nze mukuleetera nze nkubuulidde nze oyo omwana wafunira ekizibu kyonna muleeta wano nze ŋenze n'ekibi ekintu kyemukola mugamba mutya abanaffe abazadde nga tetumanyi tomanyi mwana wasula nze wenkera kumakya ne mukukwasa mba mukwasa nange olina okunoonya kwamba nkwesize ng'omuzadde kandi kati kiwe nemumaze okwaba era ekizibu kyona omwana nkyafuna ze mukuleetera nze nkubuulidde omanyi ddagala emirundi n'akamujjanjaba omwana oyo walya olunaku wenyini gwe tijja nawe wali badoza omwana akolola alinga bomu kuolaba oyo kyokka ate mungedde ebiddagala ebirala kiki kyekiri mu Uganda naye olina okuyita omuzadde gwokuute mukwasi baana ngobato ate bana balina bagabira wano lwaki atubatwala ekitegeeza babawa ekipanga ekiriwo lwaki obatwala eri
Uganda wange wafuna ekizibu olikyaliwo ngono mukwano gwange naye wafuna ekizibu ngenda mukuleetera ngenda mukuleetera nze nkuwulire ogamba otya omwana ne muzadde we nga tamanyi tumanyi wasula wakira ku makyala gya tumanyi engeri gye yasuzeemu bwomala gajja nga ogema omwana omugema otya nga nze simanyi kati oyo muzadde yabadde ayogera ebigambo bino osaana mudaali gwa golodi nze eyo ofisi tuba twagivuunisevuunise edda wetu ng'omusomesa taliyo bamutwala kumuzika ku saa 8 ne bantwala ne bansiba lwa mwana wange eyo ofisi nga webadde tuba twagivuunisevuunise edda buli kimu nga twakitadde upside down ne bantwala gwe bakutwala bakuzika ku saa 8 ne bantwala mu kkomera kumanyira baana b'abantu kuba temumanyi baana b'abantu bo babonaabona nabo nga mujja kugema bugema baana b'abantu mulw'okuba mwagala ssente muyiseewo bizinesi z'abayaaye nga muli mu kikolwa eky'okkendeeza abantu nze nkubuulira tuba twayiseewo dda eyo ofisi twagivuunisevuunise dda buli kimu nga kiri waakyo gw'osaaga musaaga n'abantu gwe dimansi oyo gwe mule mwogere ofisi tuba twagitadde dda buli kimu tuba twakivuunisevuunise dda nga dimansi bakuntaasako butaasa either nkujja mu mannyo naye nga mmaze okukolako kyenkokozeeko so kati gwe mukulu Daani kyabayinze ne Daani atuyine omwana b'abantu baffe bagenda baleetera emirambo ate famire zammwe tuzitege tumaze oteza ku social media mujja tuwulira awo tuvuddewo abazadde kiri gye muli okuwayo abaana bammwe niffe tubagadde kye bakola kikyamu tekiri mu mateeka kubanga kimenya mu mateeka eddagala lirimu obutwa bakuba baana bammwe butwa kubanga mission y'abantu yakendeza baana mu Buganda strict mu Buganda ate Buganda erimu abantu ab'ebika ab'enjawulo abaganda batali baganda ne mission yabo yakendeza ki baana baawano ezo kimu kitegedde okay ndowooza ayogera omu amaga kambateera essimu kubana bagee nti program ya open roof naye nyina babu omwe eddakiika 2 strictly ebisigadde mukama anabako naye temuwemula mu nsonyi bwe teri kuwemula eddakiika 2 essimu ozitadde alright kantegeze waliwo wano message embadde sibagambye ebadde mu kafolda kalala alright constituent president wange akyaliko oba n'ebitongole okuli Ssemwai eso Balamu ne Museveni njala tegeeza eggwanga nti abaana bonna abawagizi ba Nuupu bonna baziikibwa mu Masiggorevu emabega wa Block B ku Ssemwai headquarters Embuya mu Kampala. High Court bwebeesoola ne Interpol ne embassy zisinga obungi mu ggwanga zifune order, search order bagende ku Ssemwai Embuya nga ne Attorney General kwali bagenda kusanga Masiggrave ku Block B bakozese buli muntu yenna eyabulwako omuntu okumuggyako DNA n'amagumba ge banaasangayo kubanga basinga obungi bonna baziikibwa emabegaawo. Kankadde mu Luzungu, all the Nuupu supporters are buried in a mass grave behind Block B at Ssemwai headquarters in Mbuya, Kampala.
if the world wants to know, and the country at large, the High Court, the International Criminal Court, and all embassies in Kampala, they should seek for a court order to go and search at CMY headquarters in Mbuya with the Attorney General. All those family members of the missing people, they should be ready to be tested to get DNA of those people who were buried there at CMY headquarters in Mbuya. They were buried behind Block B. Kanza muchitegedde chovola abantu bebuzabuzanga bafuka banaba nenga ate mungajjayo kubanga mwali mwagadde okugajjayo nga temwene mugenda gaziika. Za muchitegedde mukulu James Birungi ne mukulu Damulira n'omukulu wa ISO omulimu guno mugukola. By the way, there are 3 teams which are responsible for the missing Ugandans. This is the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY. The Criminal Intelligence Division, led by Damolida Christopher. The other CMY led by James Birungi. And ISO, which is led by a certain Munyarwanda, I forgot his names. Those 3 agencies are responsible for the ongoing kidnaps and the mass killings of all Ugandans who especially supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, zamutegedde bulungi. Essimu ngitadde. Hello? Byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi Robert Ssentamu gye buvuddeko yafulumiza lisiti y'abo abantu abaasibwa. Balamu baawulira nti ayagala bayambe NUP babayimbule. Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abagamba tewali kuyamba kubanga be mwasiba temutubuliranga musango omutuufu gwe bakola. Twagala lisiti eyo bonna nga bali bweru awamu n'abantu bannaffe 18 abatuwambibwako nabo nga babayimbudde. Buli muntu azze yeebuuza lwaki abantu bano 18 aboogerwako tebayimbulwa. Gavumenti esabye tugamba nti abantu abo yabakwata balina. Aba-NUP basabye abantu abo naye baganye okubata. Ekyewuunyisa kigendererwa kyekirimu ekyo obutabayimbula. Ekituufu abantu abo kikakasiddwa nti tebaliyo. Gavumenti tena gyeyinza kubajja kubanga battibwa. Kati anoonya ebisinga awo kitegeeza nti CMY be balina okubuulira omuntu we watuufu wa waali. Naye tomusuubira nti okujja musanga mu safe house oba mu kkomera lyonna nti yasibibwa. Yadde bamugemye abasomesa ababazungana mbu bada babagemye mubakuba embi embooko mubakwata amatayi tebajja kuddamu kukkiriza baana baabwe kubagema. Kale nyabuto yazanya. Kale Hello? Hello, teacher. Kale sebo nawe gye baliko. Yebaliko teacher. Kale sebo nawe gye baliko. Kati nze abaana bange bali Uganda, nsiri Uganda. Abaana bange bali Uganda, nsiri Uganda. Naye tebatuweereza message ti abaana babageme. Ne mbagamba abaana bange tebabagema. Era mu kugaana nti babagema tebabagema. Naye kati ekyendabye minisita kyotaddeyo nti minisita yagambye nti simanyi abaana balina obagema kuba kati nze nina abaana bagenda okukola siniya kati simanyi oba kiba kityawo oba bagenda kukola batya. Naye bannaye tica tukoze tutya bannange kubanga ebyemirembe byeka biganye tica. Sina kyensobola kugamba nga gwe omuntu olina okwesalirawo ku kikyolowooza nekyolaba naye nze kyemmanyi kiri ekigambo kimu kyemulina kyemujjaganya okwetegereza n'okutegeera kiri ekirimu Bannayuganda. 1. Omusajja afuga eggwanga si Munnayuganda, ekyo nakyo akimanyi kati yakonsidinga akimanyi.
Never na Uganda omusajja atutta tulaba. We don't even fight. Kyekisokera de kyokubiri. Tulina banna Uganda bongo okulya kwa basingira ensi yaabwe. Ekyokusatu. Decision making kyekizibu ky'abanna Uganda. Bye wasoma byokola. Kati to serve your children's. Okuservinga abana banga basaba bwezibanga requirements bagala muntu agemeddwa. To serve your kids omwana muganda tagenda kusomera abeere waawo. As simple as that.